Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinziira wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese buli muti eyo bassebo ne bannyabo Basaalongo ne bannaalongo n'abalongo baffe muli muti abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bannayimuje bale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kwekumira ku mukutu mwebale kwagala buwangwa mwebale kwagala byammwe mwebale okusubscribinga mwebale okulikinga mwebale okusharinga bw'oba oli mpya ku mukutu tukusaba subscription nyigawo awo awali ekigambo subscribe awo nyige ne kadde ako oleme kusubwanga nga tubadde tulina ke tutaddeyo ekigalo ekyo kitunudde waggulu kikooneko olikinge ne banno bagambeko bannange maama gyali ku mukutu asomesa ate era ne taata gyali ne baganda baffe kale mbaagala nnyo era nammwe mwebale kunjagala olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'okwegadanga mu birooto ensonga eno etawaanyizza nnyo ensi eno naye nga wemanyi nti lubaale maliba buli omu agamba labwe abantu abasinga obungi bagamba nti okuloota nga weegadanga mu kirooto oba mu bubaka kitegeeza Kabaka naye abange ddala kyokka kye kitegeeza kye tugenda okulaba olwaleero mu katambi kaffe kano. Okuloota nga weegadanga mu kirooto kisobola okutegeeza Kabaka nti akubanja mu ngeri eno aba ayitidde mu kiti eky'obwakaseegu. Kaseegu twamulaba nga mmandwa ya butonzi ekola ku nsonga z'okubaawo kwaffe ku nsi kuno so esikiriza abantu okuba nga beegatta and the end product is procreation y'ensonga enkulu ey'akaseegu so much twandyagadde omuvumirira oba obutamwagala oba ki akola mulimu gwe okay so we just have to understand era ne tulaba tutambudde tutya mu kkubo lyaffe nga tetumuyingiridde mu mirimu gye that's why bajjajjaffe baali bagezi bo ne babyofficializinga ne bamanya nti omwana omuwala bwazza omukono emabega bamunoonyerezaawo omwami gwanaafumbirwa mu ngeri y'okwewala okusobera ku luggya kiyambeko okubeera nga kaseegu tatabaala lujja olwo kubanga aba ategedde nti ekikolwa kitongozeddwa era omwana agenda kukikola mu butongole ng'ali ne bbaawe. Kaakati okuloota nga weegadanga mu kirooto twayogera ne tugamba nti bwe tuba tuloota ebirooto bino tulina ebintu bye tutunuulira era bwe tuba tuvvuunula ebirooto bino tulina era ensonga ze tutunuulira kati mu circumstances zino ez'okuloota nga weegadanga mu kirooto ekisookera ddala ebeera consent okkiriza mu kirooto ekyokubiri ebeera feeling okyagadde nga kikolwako were you resistant did you enjoy it did you like it how was it didn't you feel anything ekitegeera ebintu bwe bityo then the end result kyabadde kitya mu kuggwa kyalese obujulizi oba tekyalese bujulizi how often does it occur where was it strategically mwabadde mu nsiko mwabadde mu nnyumba were you in a hotel were you in a bed where were you okay ebyo byonna bimataringa nnyo nga tuvuunula ebirooto bino so bw'aba Kabaka nga yabanja ng'ayitidde mu kiti ky'obwakaseegu kino twakyogerako ne tugamba nti kyangu nnyo empewo okukubanja naye neeyitira mu mpewo ndala okusobola okukubanja obulungi kubanga akuba owuwe akuba awumbirira ne Kabaka asobola okukubanja n'ayita mu bwakaseegu kiba kitegeeza ki timunnange mwamusobya yasoba ewammwe so singa omuloota n'oloota nga weegadanga n'omwana omuto aba akubanjira mu kiti ekya kizza omulongo kizza kale bw'aba akubanjira mu kiti ekyo eky'obwomulongo kizza bintu bingi ebikolerwa omulongo oyo kizza omuli okumubikka omuli okumukolera ekijjulo kye omuli n'okumukola ye ng'omulongo wa Kabaka naye nga ekyo kyatwayogera ne tugamba nti
kikolebwa at advanced level like family, kika. Omuntu nga gw'omu bw'oti si kyangu kugamba nti ogenda kukola omulongo kizza. Kati oyinza okuloota nga weegadanga ne kojjaawo, kiba kitegeeza omukulu akulumba, ng'akulumbira mu kiti ekyawalumbe, era mu mbeera eyo kutambulirako n'obulwadde, owulidde. So kiba kitegeeza nti yanguwa ogende ewa walumbe ettanda obeeko emikolo ky'otuukiriza gy'ali. Singa oloota nga weegadanga n'ekitaawo, taata omuto, awo kiba kitegeeza nti akulumbira mu kiti eky'obwakinene batenda, kubanga mu ekyo ekiti mwabeerera omuzadde era mwe tumulabiranga n'okuwasa. Awasizza maama kawala era n'atusuubiza emirembe ng'asinziira ku kyalo ebusuubizi eyo mu Ssingo. Kale bw'omulabira mu kiti ekyo, yeeyanguwa ogende weeyanjule era okole emitendera egiddirira gy'aba akulaze. Singa ajja n'akweragira ng'olabya mu kiti kya mukyala, manya nti kati oyo ali maama Nabinene, yakubanja munnange era ng'oteekeddwa okukola omutendera gwe okutuukirize. Singa oloota ng'olootera mu bantu ab'enjawulo, kiba kitegeeza nti waliwo okutabulwatabulwa n'obusobo obw'ekika ekya waggulu ennyo obwetaaga okuluŋŋamya, busobole okwawulwa era bwonna bukolebwe mu biti eby'enjawulo. Kale ne tumanya nti oyo Kabaka y'abanja. Ekintu kino nga Kabaka abadde abanja tekiddiŋŋana nnyo, era kijja ne kiyisaawo ekiseera ne kiddamu, ne kiyisaawo ekiseera ne kiddamu, like tekiba kya kumukumu nnyo. Okay? Naye oyinza okuloota nga weegadanga n'omuntu oba n'abantu ab'enjawulo nga kaseegu yakubanja. Enjawulo ya kaseegu nga yabadde akubanja nti bw'okiroota wasigalawo obujulizi. Like if you came or if you come in this situation, kiba kitegeeza nti bw'ozuukuka ojja kukiraba nti kibaddewo, like alekawo obujulizi obukakasa nti ddala abaddewo, era ne bw'oba ozuukuse owulira okyali mu mbeera eyo, in that mood. Okay? Then ne mu bulamu obwa bulijjo it's no different. Kwegamba obeera nga toyisa bw'oba mukyala basobola okugamba nti awo yalwala akasagazi. Bw'oba mwami then agamba oyo ne bw'oyambaza ekidomola sikaati akigoberera. Okay? Mu ngeri ng'eyo, so that way omanya nti kaseegu mukwano yakuli obubi ye nga ye. Then osobola okuloota ekirooto kino eky'okwegadanga nga majinni ge gakuliko, ge gakutawaanya. Amajinni gano ebiseera ebisinga gaba masindike busindisi, oba ng'oli yagakuteekako twesanze ng'embeera eno etambulira nnyo mu baami nga bagateeka ku bakyala baabwe, era most of the time baba baagala kukola ssente kugaggawala. So omukyala olabira awo nga olina ebikukozesa. Bwe gaba majinni gafrequenting ekikolwa ekyo, like gabeera gakikolera kumukumu, ate ekiseera kituuka nga tegakyakulinda na kwebaka. Like osobola okuba nga otudde awo mu ntebe, you doze off and it does it. Oba ng'oli mu takisi n'osumagiramu bw'oti nirijja ne likukozesa. Ensonga eno erabikidde nnyo mu baana abawala banneekolera gyange, kubanga abaami abo babagula oluusi munaye babateekako ebintu nga babakozesa, kati ate ebintu ebyo bo biba byakubakolera bugagga. Gw'owoza nafunye mu loodi ansasula bulungi, naye munaye ng'alina ekintu kye kyakutaddeko ekigenda okuba nga kikukozesa obulamu bwo bwonna, ye eri nga kimukolera ssente ze. Kale mu ngeri eyo kw'omanyira nti majinni kujjira kumukumu, ate gakunywa like n'oggwerera, n'owulira nga n'obulamu bugenda. Bwe gatyo bwe gakola. And go gano gasobola n'okukutta
gasobola n'okutta ne gakuleka nga gakuwa omuggodde. Okay? Ekyo kibaawo. Then okulota nga weegadanga kisobola okutegeeza nti amayembe gakubanja. Amayembe bwe gakubanja nago gasobola okukuloosa ekintu ng'ekyo n'olaba nga weegadanga n'omuntu naye kw'omanyira nti kati gano mayembe ge gakubanja bw'osimuka otera okulaba emmunyeenye oba bw'oba ogenda okwebaka olaba obumunyenye mu maaso nga bumyansamyansa, then manya nti mayembe gasobola okuba ag'ekika, gasobola okuba amasindike, obusindisi gy'oli. So ebyo byonna tusobola okubyawula nga tutegedde bwe kijja ekikolwa ekyo kitambula kitya. Osobola okuba nga olaba nnyo pornography. Abantu abalaba ennyo pornography beesanze nga kino ekirooto tebakisukka. Okay? Naddala abaana abalenzi mulaba pornography so much in that conscious yammwe ebeera nga erowooza ku ebyo byokka. Kati ne wesanga bwe weebaka first thing ng'olina kuloota ebyo bwe bityo era by'osiibye olaba. Ekyo tekitegeeza nti ate era Kabaka yakubanja. No, this is your doing. Owulidde? Kale eri abalubaale pornography is not good kubanga azuukusa amaanyi ag'akaseegu agakulimu ate go bwe gajja si bulungi. In fact bw'oloota ebirooto bino eby'okwegadanga ng'abadde kaseegu yakubanja kujjirako n'okusiraana in that katugeze bw'oba nga obadde olinayo kaddiruko k'osuubira okutuka n'okiroota kagaana bugaanyi, awo omanyirawo nti oyo kaseegu yali mu nsonga eyo. Then osobola okuloota nga weegadanga nga kitegeeza nti olina omuntu gw'olookeera, nakyo kibaawo. N'obeera awo ng'olina omwana omuwala gw'oyagala yakulya obwongo omulowoozaako enkya n'eggulo. Omwana omulenzi oyo wamutamidde omulowoozaako, obadde ogenda okwebaka n'omulowoozaako, osiibye omulowoozaako. It is most likely nti era ne bw'oneebaka ojja mulowoozaako. So that way era ojja muloota nga muli mu kikolwa ekyo. So ekyo tekitegeeza nti ate era Kabaka akola ki? Akubanja. Osobola okuloota nga weegadanga n'omuntu nga waliwo empewo yakuwasa. Gusobola okuba omusambwa nga gwakuwasa nga tonnamanya nti gwakuwasa. Gusobola okujja mu ngeri eyo bwe gutyo and most of the time you consent. Gusobola n'okuyita nti mukyala, and gusobola n'okujjira mu kifaananyi ky'abalo nga olaba nti muli mu kikolwa ekyo eky'okwegadanga. So ate era n'ekyo tekitegeeza nti Kabaka akubanja. Gusobola okuba omuzimu mukwano, omuzimu gwakuwasa. Kino kitera nnyo okutuuka ku bantu nga bannamwandu, yafiirwa bbaawe n'atakola mikolo egyo gya kuziyiza muzimu kudda gy'ali. Bamugamba owaaye kola emikolo nze ndi mulokole. Ogwo omuzimu gya gugoba mu linnya lya Yesu, fire. Okakana ng'omuzimu gumulippye. Kati buli lwe yeebaka nga gujja nga gumukozesa. Ekyo tetusobola kugamba nti ate era abeera Kabaka bulamu. No, it can't. Okay? Embeera eno era tugirabye nga waliwo bano ba X. Oyawukana n'omuntu and n'agenda nga yeewera. Tajja kufuna mulala, tajja kula biki, n'agenda n'akuloga n'akuteekako ekintu nga kijja ne kikukozesa. Oluusi mu kifaananyi kye, oluusi mu kifaananyi ky'abantu ab'enjawulo naye nga bakikutaddeko buteesi nga kizibu kubeera nti kikulemesa okufuna abantu abalala. So buli lw'obanga ayagala okufuna omusajja omulala omutima gufa. Oba ajja n'akugambako lumu bw'agenda tadda, oba weegattako naye lumu bw'agenda tadda, nga munaye ekizibu baakikuteekako buteesi nga weetaaga okwerwanako kibe nga kikuvaako. Ne lubaala abikola ng'akuwasizza ng'olina kubeera mukyala we nga mulimu engeri y'obusobo asobola naye okulaga mu ngeri eyo nga weegadanga mu bubaka.
Ate era ekirooto eky'okwegadanga kisobola okutegeeza okwegatta. Kisobola okutegeeza okwegatta, like okugatta amaanyi. Nga waliwo obuzibu obubalumbye awaka, ng'omwami n'omukyala mulina okugatta amaanyi gammwe okukirwanyisa. Mu ngeri eyo mujja kulaba nga mwegatta mu kirooto. Obuzibu obuli mu kirooto kino eky'okwegatta wakati w'omwami n'omukyala businga kujja nga singa mwegatta ne mutuuka ku ntikko. Singa mwegatta ne mutuuka ku ntikko, it is most likely nti obufumbo buyinza okugaana, like muba mwemaze, you know. Oba omwami n'amala, oba omukyala n'amala, kwegamba mu ngeri eyo obufumbo buyinza okubreakinga up olw'okuba nti omu amaze munne. Okay, so tulina okubeera conscious ku biki bye tuloota, then ne tulaba ne interpretation yabyo. Kyenjagala omanye nti bw'oloota ekirooto nga kino tosooka kweraliikirira. Nedda, sooka weefumiitirize omanye kiyinza kuba kitegeeza ki. Kubanga olumu ogenda n'oloota ekirooto n'olaba ng'omuntu gw'olabye mu kirooto mu butuufu wa kitiibwa. Wa kitiibwa. N'oloota nga weegaddanga ne president. Okay? And you're like, nfudde nze. N'oloota nga weegaddanga ne Kabaka. Some of those are very direct. Osobola okumanya nti in this scenario kirabika waliwo omusambwa ogumpasa. Guli mu kumpasa kubanga abamu nga basobola okuloota ng'omusambwa gumwogereza, eyo bali nga jjo tegitawaana, nga gujja butereevu into the act and ne kiggwa, so nga gukuwasizza. And the next thing you're like, muka Kabaka munnange. Muka Kabaka omuzaana wuuyo. Okay? So tufeeyo nnyo ku biki bye tuloota and how we interpret them. Kubanga twesanze nga the way we interpret these dreams oluusi nakyo kitusuula mu buzibu. Ekirooto kivuunula bubi n'ofundikira ng'okoze ekintu ekikyamu olw'okuba wavuunudde bubi ekirooto. So ng'ate amakulu gabadde malala ddala. N'olaba nga waluuse weegasse ne mukamaawo and the next thing n'otandika okumwemwolerako. So nga bambi tekyabadde ku ye, kyabadde ku bajjajjammwe nga be beegasse. Nga bajjajjammwe be beegasse okubaako ensonga ze batereeza olw'enkolagana eyo eri wakati wammwe ng'abantu ne baagala babegatte babayambe muvuunuke ensonga emu oba endala ezenga ebatawaanya. Kale bw'oloota ebintu ebyo sooka weebuuze. Why did I dream this person? Namulowoozezaako nnyo. Namulowoozezaako nnyo. It is most likely y'ensonga lwaki nkiroose bwe ntyo. Nti oba alabika naye andowoozaako nnyo, y'ensonga lwaki kyazze bwe kityo. You know, like osobola okukiroota and you wake up and the first thing in the morning this person calls you and he's like, you know baby, I miss you. Kati omanya bumanya nti kirabika kyavuddeyo gy'akola ki, gy'ali under his influence. Ye yakinfluencinze oluvannyuma lw'okuba nti akulowoozaako nnyo. Bintu bingi ebitambula mu nsi muno bye tutasobola kunnyonnyola naye nga gye biri bitambula in that osobola okulowooza ku muntu naye n'amanya kati omulowoozaako, actually n'asendinga back signal nti naye ategedde nti omulowoozaako. So tutandike okuba nga tufaayo ennyo engeri gye tukola ebintu byaffe. Abalubale tugambye twewale pornography and the sort, okusobola okuba nga tetuzuukusa kaseegu mu ffe kubanga kaseegu bw'ayingira mu mpewo tabbu njereere, ebintu birwawo kutereera. Yakuddaawo weewaani nti nze abasajja nsimbya lunyiriri nga bambi kaseegu yakutawaanya. Bw'omala okumuloota enkeera n'abakuyira nga bangi n'olowooza nti bonna bakwagala, so nga bambi kaseegu yabakuleetera okumalako emirembe. N'abaami era namwe bwe mutyo, ojja kubeeraawo nze siina mukyala gwenkwana n'agaana. Naye nga mu mazima kaseegu naawe yakuliko yakukola ki? Yakukalakata, akutawaanya okukamala. Okay?
ya kale tutegeere ebintu bino tukole mu butuufu bwabyo. Oluusi ekyokola tekiba kinene nnyo, we just have to know exactly what to do. Ate nga bwe tukikola munnange kitereera, so bwe kitereera n'emirembe gikola ki girabika. Kale mbasabira okubeera obulungi, akuume atakuumira mpeera weewaawo.